Waliwo akatambi ke nalabye ngenda kakusharingirako jakatera y'abantu. Wadde kaliko ebigambo naye tugenda kajjamu eddoboozi. Kali mawanga g'ebweru eyo ndowooza oba America oba wa naye mawanga g'abazungu eyo. Omwana ne mutabani ne taata we bagulawo kampani ya cleaning. Balongoosa nzija, mbalaza zaaguba, ziwookoways zaayonooneka baziddaabiriza. Kati baagenze ne bakonkona ku maka agamu. Omukyala kwe kuvaayo. Ne bamugamba tubadde tusaba osobola otukkiriza okulongooseza olubalaza lwo ne wookoweeyo tugiyiseeko nga kiraga yava mu mbeera. Otukkiriza ogikulongooseza ku bwereere. Free of charge. Ko omukyala ndikansooke mbuze sisita wange. N'amala n'akomawo n'agamba agambye ekiryoke naye lwaki muwa service ku bwereere nga tokimanyi nti wano tewali kintu kya bwereere ku mulembe guno. Omuvubuka yabadde polite enough. N'agamba nti ekitukozesa kino olwali tuyinza okuba nga tukuwadde service ku bwereere. Enkyo gya twetaaga ng'okakasizza nti bye tukola birungi. N'agamba ekirala tukola service eno kuwe tusobole okufuna footage gwe tuteeka ku mikutu gyaffe okulanga tubalage ebintu bye tukola. N'abakkiriza. Era n'amugamba ono taata wange kaakweyanjulire n'amweyanjulira. Ne balongoosa olubalaza ne wookowera nga naawe bw'obiraba. Ne bitemagana. Olowooza abafamire ebyo banaaba balina service gye beetaaga eyeekuusa bwetyo, abantu abo si be bagenda okunona. Nange bwe nkiraba. Olowooza muntu ki gw'ogenda okugamba nti nze mmanyi okulongoosa era nze nga takulabangako era nga tolina mirimu gy'omulaga. Kino nno kabadde kagenda eri bantu bonna abatandikawo bizinesi empya. That is the strategy. Bw'obanga ofumba mmere otandikawo restaurant, abantu okakasa nti ekyennyanja kyo kye weesiga kiwooma tolina gw'ogenda kiguza mulundi gusooka kubanga tewali muntu ayagala kussaamu ssente ze mulundi gusooka ng'agezesa. Kyova olaba nti gundi kampani za soda bwe ziba ziggulawo product empya eya soda, bakola soda aweza tuleera nga 4 nga promotion ne bagenda nga bamugaba ku bwereere. Owulire test okanyweko oguddako osobola okukagula eddekende. Kyova olaba abatimbi ku mikolo bw'abanga atandika weetaaga okukkiriza nti ogenda kukwata abaana bo osseemu amafuta by'ebintu bobiyina by'otimbisa, abaana obasasule bulungi, obaliise n'obbaliisa, osasule n'emmotoka amafuta, ng'olina eyakuwadde omukolo gw'ogenda okutimba either ku bwereere oba ku ssente entono ennyo. Otimba omukolo n'omutima gumu kikuyamba okuggyayo ebifaananyi by'onaalaga abantu babuuza neyakoze omukolo ogwo. Abantu bajja naga nti mbadde nsaba ompeyo omukisa gumu, nsiba pavers nkusibireko olujja lwolwo. N'omugamba sinnatuuka, nagamba mbadde nsaba gw'ozigule nze nzisibe. Olinaga nti siina naza kukola ki? Kubanga omuvubuka yabadde wadde mumuga nti tuwe amazzi ne sabbuuni ffe tukwoleze, naye oli olw'okuba tabeesiga ne sabbuuni walaba akola ki? Ajja kwonooneka. Kaakati nga weetaaga n'okukwata akajjako omuntu gw'ogule pavers za bukadde nga 2 oba 3 oteekemu ne leba osibe akantu ng'olina ky'oyagala okutunda. Onfuna? Bw'obanga olina otunga ngoye oba oli wa kyalaani oba oli dizayina ng'olina brandi gy'oleeta, kikwetaagisa okufunayo abantu obambaze ku bwereere. Oba onfuna obambaze ku bwereere abantu osobole okufuna ebifaananyi
so saate nzazze okugula essuuti okunkuba ekifaananyi ontunde. Bw'obanga okuba bifaananyi oba oli wa videography photography weetaaga okusabayo omukolo ku bwereere okuba ekifaananyi omugaye nti nzikirizibwa okukitimba. It is okay, no problem. Ako kazeemu nzikirizibwa okukitimba wakakulu. Kubanga sikwega nti service nakuwadde ya bwereere saategedde lwaki wagimpadde nadde manyi eyamba kateyamba. Ontegeera? Kakati ekintu ekyo buli muntu atandika business kirowoozeeko nti mu capital gwe weetaaga teweetaaga capital wa setup yekka, weetaaga ne capital gw'ogenda okugabirako ebintu by'obwereere. Obadde okimanyi nti ng'otandise restaurant ng'era weesiga ky'ofumba nti ofumba akawunga ka muwogo n'ekyennyanja oba n'ennyama weetaaga okugabayo ak'obwereere? Abantu bakalozeeko. Nja kuwa ekyokulabirako oli ajja kugamba nti ku ground biralamu. Bwe twatandika Hillview Primary School Matanga ku baana be twatandika nabo ttaamu esooka twatandika n'abaana ab'obwereere netandika n'abaana abasasula haafu. Naye lwaki yengeri yokka gye twali twagala gye twali tulina okulaga abazadde nti bannange bwe mutwesiga n'abaana baffe kino kye tugenda obbawa. Tugenza otuuka ku lwaliro nga tuga nti aa zino kiraasi zajjula. Bw'oba oyagala kifo osobola okufunayo kimu bibiri mu kiraasi zino. Naye ekyo kyajjawo olwakiri kye twasooka. Kati awulidde ategeeza omulala ku Hillview abaana esaaviisi yeyeeyogerera. Kati tewali basale naye zaaliwoko. Naye kati omuntu akusaba basale kati luli wagimuwa n'agigaana kubanga tannakugezesa. Ontegeera? Buli bizinensi ng'ogitandika ezimu naddala ez'okuwa saavisi tegekawo ka capital. Nzijukiza TVM gye nakolerako nga okimanyi esaba obulango mu MTN mu Airtel nga ffe tulowooza bwa ssente kumbe kugumya bakirayanti abalala nti olaba MTN erangira awo kati ye kyakola gamba ekintu kimu. Omwana ajja naga nti mbadde nkusaba nzikiriza akalango konka kuba omwezi gwo. Nakubira akalango muganda wange omwezi ne gugwako naga nti nkajje kumpewo ogirolekamu kati nkoleyo ntya n'omugamba tokigeza. Nze kennyini bwe nali nyingira media nawa service ey'obwereere eriwa anti bwe nyingira ne baŋŋamba tewali sente za kusasula ne mbagamba ndyoke ne nsabirizanga transport ne sente z'ekikomando buli lunaku ku metro nga nzija naye nga sisasulwa. Wabula nga nze nkimanyi nti ke bakola ensobi ne bampa omukisa tebajja kunzija kumpewo. Era bwe kyali myezi 2 abaali bagamba tewali sente zinsasula baali bazifunye tebamutwala. Ontegedde kubanga balabye nti banneetaaga. Waliwo omuntu demand bwe kiina okuba. Waliwo omuntu nga tebalaba bwetaavu bwo not until ng'obalaze nti naye munneetaaga. Ogenda balaga otya nti munneetaaga ng'obaga nti mbadde nsaba mongezese nkukolereyo kantu kano ku bwereere. Abantu bangi bakola cakes naga nti mbadde nsaba nkuwe ku keeke yange ogirieko free of charge. Mbadde nsaba nkuwe ku pizza yange ogirieko free of charge. N'owulira pizza ewooma ate nga ya sente. Naye wano omuntu baga natandisa okukola pizza yo andiza n'ongulako pizza byo ebyo naawooma ebyo. Era munayo ate wali ogiriddeko wa yinza obutawoomeera. Ontegedde ekintu kubanga togiryangako. Yes. Ayogera njogere. Yes. Kyekyo oli kyagamba nti olina omukolo mbadde nyina kyensaba. N'abaza omukolo nti guliko abantu bangi abayinza okubanga ye gundi ye audience ye oba kile katale ke katajetinze ayokya muchomo simanya ema muchomo ayokya mbuzi muchomo n'agisa mu foiro n'egonda n'agisaamu ebirungo ye n'amanya nti embuzi emu yakakadde yana bwe n'agisaako ebirungo nakijja kugwera mu 60,000 ago n'agesaamu
nagamba dde nsaba abantu bombagabula embuzi akuba kalango ne bamugamba nti naye embuzi kati nga budget tetuliiko amugamba dde nsaba kituufu temuliiko naye mbadde nsaba ka offer kano nkakuwe buwi laba bwokola ensobi omwana n'aleeta embuzi buli omu nagamba naye ate olaba emmere eno twagiridde yabadde erina engeri gyewolongoseemu naye omwana n'agenda aleeta akabuzi ayi embuzi omwana oyo yaani olwo batandika okunoonya kati kiina kye kintegeezezza eyalikutte ssente ogenda otwala akalango ku leediyo oba ku tv ojja bbiranga olw'okuba tewali yali agezesezzaako kwata ssente okuba akalango mu bakilayanti tomanyi nti n'ebizigo ebirungi osobola okuba ng'okola ebizigo ebirungi naye olw'okuba tewali yali abikozesezzaako tebajja kumanya bulungi bwabyo okufuna obufunyi omuntu akkiriza ne yeesiiga ekizigo kyo n'akuwera obujulizi nti nze nakozesa kameka kaako kankolera oba okoza akalango kennyini bino mubitegeere bw'oba oteekateeka okutandikawo bizinensi bwe zityo beera ne capital kwandaki kwa akiba nga ye agenda kuvujjirira bintu ebyo eddako ebizigo ekizigo kijja nga kipya katale nekikkubira ekifaananyi bw'ate omukazi anyirira okufa ow'omwana newebuuza ate omwana yakyesiiga ddi nga tekinnajja kati kyekyo nti olina okuba ng'otegeseeyo kyekiri gana buli service kagabeere malwaliro golooza lwaki eddwaliro nga litandikawo litegeka ensiisira z'ebyobulamu okujjanjaba abaana ku bwereere n'okujjanjaba abakyala ku bwereere abayina ebizimba mu nabaana tugenda balongoosa ku bwereere golooza gwolongoosezza naawona buli gwanaawulira alina ekizimba agenda mugamba gendawa era mu ddwaliro eyo keya gye wamuwangazza okumuzaalisa bw'anaddamu okwagala okuzaala anaagendawa era yeeyo bwe bulwango obutongole omuntu ajja naga nti ndi musibi wa tayiro mulungi naye mpa omukisa olinaga nti wadde agamba ajja kusibira bwereere layisa abawa bbeeyi njamuwa tayiro zange azoonoone olinaga nti mbadde nsaba ekiyungu kyewabweru kino nkipimyemu kya square meters bwe ziti kya tayiro za bukadde bubiri adhensive 5,000 lererere n'abalanga bwe bukadde 4 nagamba dde nsaba ekigundi kino effumbiro ly'owabweru oba obuyumba bw'owabweru bu store obumpi bukusibire agenda obutunuulira ng'eyasibye ez'omunju kakyere ng'omwana yasibye akatayiro ka layisi wali munda wali akatuuza ontegeera aga nti ono gwe tukola ki gwe twetaaga kitegeeza ne bw'anaaba ayina mukwano gwajja mugaa nti waliwo yansibira ez'omu nnyumba naye saamanya bye yakola byali byajjiga naye omwana yasiba za mu kiyungu awo awo zaali nnungi nnyo mugezeseeko okitegeera mu service delivery recommendation oba ntegeerekeka balina kurekomendinga balina kurekomendinga nti nakozesaako gundi yakola bulungi oguddewo endongo oleese ebyuma public address system kuba emikolo nga 6 ku bwereere sifulumya wano bidongo bweru kikuba okite ani akumanyi nti obyokola birungi fulumiza guwa oli mugambe nti mbadde nsaba otuweeyo buwitufuta bw'agaana mugaye kale kanzije olw'okuba kalango agambe nti omukolo gw'abantu 4 sawundi w'abantu 10 baasa amatu buli omu agenda kugamba esibyero kwentava otandika okweramula n'abo boolaba abeeramula baagabako saaviisi y'obwereere paka ensiro yabategeera olina kumakinga sure nti ate wadde ogabye ya bwereere tobaga nti aye no singa mwampadde sente nandikoze ekisingako wano kola ekisinga towekalakasa nonze ate awo kitono bawe buwi
Okitegedde? Nkitegedde. Bwe bityo biba oli mutimbi. Ofumba ku mikolo ani agenda okwesigisa omukolo gwe. Kubuge nti mbadde nsaba nze ntekekeyo wali ka dessert. Mu bufunze tegekawo ka budget akasooka. Tegeka ka budget akasooka akagenda okuyingira. Nga kalosi ka bulango. Ka bulango. Byebyo.